guys, it is my wedding day. I'm shaking right now, but I'm happy. At the same time, Matron, come. She is my lovely Matron. Mbabulira atabula embaga eno ndi mugole naye siri mugole. Chosen Becky bamukubye embaga olunaku olwaleero olwokubiri. Mukimanyi bulungi nnyo ti wiiki ewedde ku lunaku olwokubiri yali kwali kwanjula kwa Chosen Becky era ng'omukolo nagubatuusaako bulungi nnyo nnyini ddala na buli kimu nga we kyagendera ddala mu maaso. Olunaku olwaleero basazeewo obufumbo bwabwe ba making official nga bakola kye bayise civil marriage. Bano tebagenze mu kereziya, tebagenze mu muzikiti. Basazeewo gutwala mu baziyita batya constitutional marriage. Embaga yaabwe ebadde yantegeeragano bakiyita batya constitutional, kibayita batya civil constitutional. Nendowooza eno ebeera constitutional marriage nga biyise mu mateeka. Kwegamba bagenze mu ofiisi ey'omuntu ateekeddwa okubeera ng'agatta abantu mu ggwanga erya Uganda. Ezo ofiisi weeziri kwokera ku mwana n'ogamba mufumbo waffe twagala butukuza, twagala bya kanisa, twagala bya church, nga mugenda baba registeringanga abafumbo abajjudde. Ne Chosen Becky kye bakoze saawa zino. Chosen Becky fuli mukyala Sekajja. Details zonna embaga reception na buli kimu wajje kigenda okubeera nga kibeera. Ngenda beera nga mbikutuusaako wano ku SMX Media nga gwe kyonna okola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obituleke naye essanyu lyo lya nsusu. So far omukolo weegute gutambudde. Hi guys, it is my wedding day. I'm shaking right now, but I'm happy. At the same time, Matron, come. She is my lovely Matron. Mbabulira atabula embaga eno ndi mugole naye siri mugole. Guys, it's my day already. I'm going to get married. These things I dreamt of. I'm already on the way. My husband, Mr. Sekajja Professor, I want you to be ready. Calm down, I'm coming. I know, you must be wondering how I'm looking. I look good already, don't worry. So, the gown is too big. It cannot even fit in the seat I'm sitting in. Oh my God! Ronnie, cool, Maria.